as we speak mufumbiro ne Secretary General Leo Rubongoya baba basobola okuwangula ewaabwe gye basibuka beeyisanga bagula okujja ate wano okujjawo abatalina wallahi basobola kuwangula. Njagala abantu bantegeere bulungi. I'm not being tribalistic, I'm not being sectarian, I'm not being any other thing, I'm only being strategic. Mwe abakulembeza bali mu bifo by'obuvunaanyizibwa mu bibiina nga twagala obuyinza okubujja ku basajja b'NRM. Be strategic. If you can win in Mbarara, why do you come to Kampala? How can you give me a reason? Nti kubanga ndi Secretary General. Secretary General bulangira nti olina engoma gy'olinze olina kubanga musigala muno. Ensonga gye yawa nti Secretary General nina okubeera okumpi ne Kampala. Gwe baga nti Mafaabi abeera Budadiri West Nandala. Secretary General wa FDC. Baga nti gyasula. Era nayo jja musanga najjeero, jja musanga najja nankumbi. So oganti bakoze advantage baina mukulembera kibiina. Bagende eri gye batalina ekibiina gye kitalina buwagizi. And this is being strategic. Appointing authority. Mwami Kasibante Moses. Secretary General bwe yali ayogera wamuwuliriza oba wawulira muwulire. Nga ndaba okusinziira ku bigambo by'oyanikudde bifuluma mu muntu eyawulira so se yawuliriza. In case tewategeera kye yali ategeeza. Kangezeeko kikutegeeza nze empeera yange eri mu ggulu. Gw'olowooza lwaki omukubi wa drums bamuteeka ku jazz? Lwaki tebamuteeka ku gita? Kuba nkakasa okuze kutuuka wano. Tolabangako omukubi wa drums akuba gita. Era omukubi wa drums agattirako jazz. Omanyi lwaki guli gutyo? Nti singa ofuna obuvunaanyizibwa obusukka mu bumu mu kaseera ke kamu. Obuvunaanyizibwa obulina okubeera nga bukusemberedde era ng'emikono gyo gisobola okubukwatako mu lutemya lwa liiso. Kizibu nnyo omukubi wa drums okusituka wakubira drums in case tuli ku show. N'asituka agenda asuna ejjita ate era mu kaseera ke kamu n'addayo atuula akube drums. So kimwanguyira nnyo okujja obutiibwe ku drums n'abutwala ku jazz n'esaala nti kya mu kaseera ke kamu. Obuvunaanyizibwa obw'emirundi ebiri mu kaseera ke kamu tebuyina kwawulwa era tebuyina kubeera wala. Ensonga lwaki Secretary General yasazeewo okwesimba we yeesimbye emirimu gy'ekibiina gireme kufa olw'okuba concentratinze ku constituency. Kubanga constituency esobola okumira emirimu gy'ekibiina ate n'emirimu gy'ekibiina gisobola okumira obuvunaanyizibwa bwa constituency. Oleese ekyokulabirako ekirungi ekya Nathan Nandala Mafaabi nti yakiikiriranga e Budadiri ate mu kaseera ke kamu nga ye Secretary General wa FDC. But the question is, where is FDC today? Kubanze ndowooza Secretary General obuvunaanyizibwa bwo si bwa kuwangaazaawo kibiina. Wabula ekigendererwa ky'ekibiina kibeera kyali ki? Kutwala buyinza. Okuva lwe kiri nti Secretary General emirimu gy'ekibiina gibeera gyetooloolera ku ggwe. Abange FDC ennaku zino esula ntebe oba yatuuka n'okweyawuzaamu ebiwayi. Gw'olowooza ebiwayi ebyo ebyetemamu mu ppate ya FDC obuvunaanyizibwa tulina butikkaani era bulina kubeera bunafu bwani bwa Secretary General. Kakati oleese live example ennungi ku muntu eyalema okukola obulungi emirimu gye ekyatuuka okwabuluzaamu ekibiina ne kiva ne ku opposition we kyali kisuubirwa okubeera. Kubanga bw'olema okgenda mu gavumenti waakiri obeera ku opposition nti ttiimu yonna etuuse ku final eba erwanirira kuwangula kubanga namba 2 ebeera yagitutte dda oba ebeera mwetudde kubanga ne bw'owangulwa
obeera namba 2 naye Secretary General gw'oyogerako eyakiikiriranga ewala ng'ate emirimu gyagikolera Kampala ekibiina kye ne mu namba 2 kyavaamu oyo gw'otuleetedde ng'ekyokulabirako omanyi ki oba emirimu gya constituency gyamira obuvunaanyizibwa bw'ekibiina ne kitatuuka gye kyali kigenda kyokka ne we kyali kisiisidde ne kiseseetukawo oba omanyi ki nti enkulaakulana etali budaadiri ono obudde yabuteekanga mu FDC singa oyawukamu mu kaseera ke kamu ng'olina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo weekanga nga tolina ky'oggusizzaako ku byombiriri kubanga twaligambye nti pate singa emira obuvunaanyizibwa bwo bwa constituency yo pate egenze mu maaso oba constituency bw'emira obuvunaanyizibwa bwo obwa pate yo constituency etinda butinzi ejinjimuse eyakanga Dubai nabwekyo mwami Kasibante Moses omukulu David Lewis Rubongoya si mukyamu okusalawo okukiikirira waaweerereza era waasula kubanga oyinza okwesanga mu kattu ng'ebintu ebyo bibiri byonna bikwetaaga mu kaseera ke kamu ekyo ekikulu ku byo ky'oliba osazeewo okwatendinga ne bwe kiriba ekikulu kitya era kigenda kusaanyaawo ewalala wootasobodde kwatendinga y'ensonga lwaki naawe wajja erubaga okukuyega throughout 5 years kuva 2006 nga gw'okyatazaamawo ogenda kuweerereza n'osalawo obeere awo w'osobola okusiiba va ku CBS genda mu lubaga ey'omambuka otandika okupereza kuba sisuubira nti okujjako mu paalamenti omwaka gwa 2011 baalaba bulabi bipande kitegeeza emyaka 5 paalamenti gye wamiisinga gy'otaasobola kugendamu nga bakukubye akalulu ebutambala n'emabega ne wakwaka akaliro wagikozesa okweramba abantu b'olubaga ey'omambuka kuba kyakwanguyiranga nnyo engeri CBS gyesembedde okumpi awo we wali oyagala okwesimba ekirala gy'ogamba Rubongoya gye bamuzaala gy'alina okugenda teyazaalibwayo omu waliyo abaliyo ababeerayo era abategeera ebizibu byayo era nga ne feesi zaabwe zeerambye nnyo mu bitundu ebyo basobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'ebyo kubanga bamanyi ebizibu byeyo wakati ne mu nsonda n'okusinga David Lewis Rubongoya obuvunaanyizibwa bw'ekibiina gwe bwamalawo naddala mu ofiisi ye e Kampala ewali ekitebe kya pate ekigendererwa kyaffe si kyakubeera ku opposition nti opposition ebukale kubanga mu perspective yo eraga kwandaaza opposition ng'okulonda kwa 2021 kuwedde ffe twagala kutwala buyinza ffe oluvannyuma lwa 2026 twagala kwetunuulira nga tuli ntebe so si kwandaaza maanyi g'oppositioni kubanga n'ekintu bwe kirwawo ebiseera ebisinga kifuuka obutwa nga n'eddagala eriwonya lisobola okufuuka obutwa senga lirwawo nga terinnamirirwa ng'era bw'olaba FDC bwe yafuuka obutwa ate ne munda mu yo si mu ggwanga lyokka kubanga beeyabuluzaamu ekibinja ekimu ne kigenda e Katonga ekirala ne kisigala Najja Nankumbi kakati awo wakati w'okolerera okwandaalira ku opposition amaanyi gateeke nnyo mu kugenda mu gavumenti n'ekirala era nkikuddiramu obuvunaanyizibwa obw'emirundi ebiri nga tolina bukola mu kaseera ke kamu bwetaaga emikono gyo gisobola okubutuukako mu kaseera ke kamu era olina okumakinga nga sure nti obuvunaanyizibwa obumu
tebumize buvunaanyizibwa bulala naye weebale nnyo okugjawo ekintu ky'amawanga wadde ng'okyakiriko waakiri kaakati okireeta okikwese kiraga ki teddagala lyetwakukuba erigema akabaate erigema akazoole erigema amampaati lyakukwata kubanga luli walinga omugwi w'eddalu eyalina amaanyi agatayambye wabula agayonoona ebintu eyalina amaanyi agayigga enkima mu kifo ky'okubeera n'amaanyi agalima naye okuva lwe kiri nti otandise okuyiga okuwuliziganya tujja kutambulira awo kubanga tuli ba kitalo nnyo mu national unity platform nti tetuwabulwa okuva waggulu paka wansi but donation and motive bintu bikulu nnyo nze yeekolera itongo